China mwe mwakatonyize mwenda ni chenda munya akatonyize mukaga e Masaka. Prime Radio ye radio eleweza omutima. Mbadde wano oli mukusaba mukama ngaba customer ndanga babuze aba wakupadde ndabyo lyoleza simu sasa ne ba customer akabasaba ngamu basatu soka tutulire wano omanyi kati tukolete bwenu tusoka kwogerera wano olwokubatulondo okwera oyagala kuchina bikosoka okwogera kitesana ku bubiri kirumanyi omuntu okuyingira saalubiri ate n'avaamu nga takoze eki n'avaamu nga tasibye enviiri kati ebyo ebisiraani bisooka ne bikomawo enviiri tujja kusiba oli oti ndi bulungi ogamba oti kati nga tetundagabula bubiri manyi ozze kusiba naye nno bubiri bweyongeramu sirina buzibu bwekuleeweena okusembayo kusiba enviiri ng'olina nagenda oludde bunango basente zezibadde zigenda napalapala nyanze bantutakupalapala napakali manyigera kulimera omwami teyakugwamu ngaagwa mwani nge bantutakupalapala naye nga gye wagenda wafunayo egezi yisiza kusiba nviiri ebyange naawe obimanyiza sigenda watali magezi kyalaamu nakigamba naye kati ebyo n'obikomya ddi bannange bijja kukoma bwe naawulira nga nze tolinze bijja kukoma banti biriko ekiseera kyayo wate tunatuuka nga banfunzizza nga nze tolinze nange sibikola lubeerero nakyo ze siba kiri tugenda kusiba kazi oli eri twalinayo penso twalinayo penso bwe namugjamu nina bwe nabirabe obyowangino gaya gye nabisibada neibawoyakajja nokusiba nabisibada era yansumulula olwe kajeyo we yagamba nti ebiviiri ebyo ensooka n'abisibamuko katono byali bya wiiki emu n'abijjayo nga bakalu naye kati omwami alina waaki waba tasobola kuteekamu bigraiolabanga nze nkola bweti nankola bweti kakati tugenda sibaki konna golina kirungi kalungi kakati tulinawo kahuma naye kati obo tulina siba bupiisi nga busatu mitwalo 88 ekyo si kyekizibu nze ssente nakubadda n'eŋŋonza tulinawo ne bupiisi obwetaano etaano tugenda siba kalungi ak'omunaana nzitowa naye nange era nakuwa bakasitoma munnange abasiba enviiri eza layisi kubanga aba agenda kukajjayo byonna bigonza bwengira bwe kinyingira bwe kinyenkuŋŋaage kakati tugenda siba kivizibo tusibe mumakati ebyange obimanyi njagala nnyo ebyokunyeenya njagala kugirako bungi emeroka bannengera andi eno nga tandaku ali eno yandaba kati malagira bulunanda ne bannayongeza muli eribadde kwena kati tugenda kusiba munagambe eki ne munange bwotyo bwoyogera nemala okumaliriza mumutwe bwoti notandika okugamba nti bannange ate kangende ku mobile bane byonna bigobye biri abiri ebyo sibyagala nange biri abiri ndi muzibu nnyo nzitowa nange nzitowa olaba oyo omuwala ayiseeko tangula nviiri ayinza okujja n'agamba anti saloni kana akaviiri kameka ebina bibraids bamekatasalaotunuliranga omuntu engato gyayambadde otunulira omuntu olugoye bayambadde mukipaka ku mutwe n'ebiri bwe zifaanana nolyokomanya tukyagenda kakati bwoba omwanyumalirako nkotawa katunulira enviiri zengenda okusiba awo omanya nti nzige naye enviiri zo nzijjeeyo sigwaziyeyo nzate kwatokolerangako obwerere nzateeka ssente nze neeyambiya naye omanyi nti n'oluusi senga nali sizikola bulungi ne zijja bulungi senga nazo nga nkyaliwo wano bwekolamu ensabu nga kinenya bwoti olabe ekisa kye ono ogenda waani akalo bwemba nga nina ssente nga nze ssente nsobola okugenda sente naye munnange nagenza okugula obubiri abakazi nga bansikamulubanga temanyi nti ndi wa saaluni banange sista saaluni abatamanze kolaka katono ojukakabikwasembayo okwesiba ng'ojjako kwesi newosiba ngenda maze tambula nkoye ekibuga mbasanga bakwera tutataizeemu tukyuseemu bannange nanyiga abantu abakolaki sijja kukyogera natambula nenvaawo kale kati nga we tugenda okusiba akaviiri tumaliriza bulungi munnange gwe ate nkwagadde nnyo nga bulijjo bw'osalawo mangu naye waliwo bakasitoma abanene atasalawo ensawo ewe naye kati kwe ensawo ezikola tusalawo tuyingire mu ssaawa